Deje bali neze sinza kubeera mu bantu abo kubanga olw'ensonga nze wano bannonda ku National Unity Platform ku ticket ya NUP era nga mene ekigendebwa ky'abantu abakoze eki abakulonze kati nga nze ndi ddoboozi lyabwe bannonda abantu bali mu 2,000 kati ddoboozi ly'abantu 2,000 nga lyogera National Unity Platform ate abantu balina obwagazi ne bannonda nga sina kyentadde wala bagulirirwa obuno bonzi bampa bwabwerere kati nina okusigala nga eddoboozi lyo nisitudde buki nasitudde bulungi kakati nabwe ekityo waliwo n'abantu atasa kitibwa mu ndowooza y'abalonzi ye naaga nti bamulonze kati ye yategeerera baki abalala ku nnaku olwo esumulula ettooke litabanga ani agaba ssente kati agaba ssente ezo mutegeera bwe mutegeera njogera ku mikutu mbaga bannaayo omuze gw'okugabira ssente nga togera National Platform gukome kubanga oba ogulirira ki ate n'ekibiina kino ekya NUP si kyagulirirwa kubanga tumanyi nti NUP esunsula omuntu ng'asaanidde nga kabiriiti nalolya n'omugulira nga anomatiri kimbowa oba otawanira bwereere kankati sente ziyitingana waliwo omukyala abeera seeta eyo kansala kati waliwo gyewanise ttiimu Kabanda diehards kale ate waliwo Kabanda meya naye alina ttiimu wano ng'eri gumite nga y'amaanyi ddala kakati waliwo ne ttiimu okuba nno kansa nange nandibadde ttiimu Kabanda y'amasanyalaze anti ate mwagalako bwerufu mwerufu musajja alikiriya talina nnyo makoona kati wabaawo omanyi wati bata system kati waba onobulekinga system tis process kati waliwo ne ttiimu gye bayita Nakabago erina ebiragiro gy'ebijja ate nerina komandi yaayo bw'ogamba Nakabago manyi nambozi yasole Nakabago kyotegeeza ati nikimba waliwo ttiimu yo Nakabago kansala kyave Nakabago otegeeza namboze anane bakansala abe anani bakansala kati ne mubeera ne ttiimu Kabanda ne ttiimu Madamu Teacher Nakabago kati bano abe Nakabago bajja bazimba omuntu ati wanamuwa sipiika nga wuwe ajja kukola nnyo oluusi ayitirire tomanya mu maaso yayinza okujja natutawanya ku bifo bino kati ono yawangula tiketi wa Kabanda wa ttiimu Kabanda ate mmire wa ttiimu Nakabago olaba ekiri awo olaba omuzannyo kati mmire n'agamba nti ono ate wanaatubeera ku toopu katumukube kanguyiwire ddala lumu omuzannyo wakiri abeerewo enaale nebaga nti wakiri movement era bamukubira emirundi mingi mmire bamusisinkane fulaga beala speaker Fibi babiri jangu twogere tuleke wamu kampu wamu omukazi takkiriza ng'omukazi yefudde gwebusami n'emagaza nga mumuyita mukwatagana yagaana ng'ekibiina tebongwamu maanyi wadde ebyowo ebiri bantu batubagaye tujja bayira ebyende byaki byenda byengege ate tugenda kubagoba mwemulabanga azze ku lumbe webewa agenda kufumbira kime ekikopo ky'obuugi amuyire kati walaba ntambaye nga leeye bukeera atagatagala muyire obuugi walayo kati omuntu yanga tagala muyire ebyenda byengege walaba luwamba nga ali munyenje azungazunga muyire ebyenda byengege Lubwama ali mu tawuni omwo mukono azongazonga muyire kasasiro muyire n'ebyenda terwa baza gyokoze nze muzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa andi mukono wano olwaleero ndi ne kansala Moses Mabira Serunkuuma kansala akiikirira omuluka guno gwa Misinde Ward ku lukiiko lwa district ya Mukono gye bayita municipality Mukono municipality ewabadde ebikolwa ebyo ebya bambyogere batya tebyogerekeka bana NUP bakansalaazi gye bagenze maaso ne balya mu nsi yaabwe olukwe era bakansala bano amawulire mangi era kisazeewo okutindatina okujja y'ensonga y'ebintu bino bakansalaazi ono y'omu ku bakansala abatuula mu lukiiko olwo mwabadde bakansala meka ba NUP twadde 17 muli 17 meya 18 meya yabeerewo 18 then owa NRM yavuganyiza yabadde alina ba NRM mukaaga nga mwe muli 17 ne meya 18 ne meya alonda akalulu kagenze okuggwa mfe tulina 11 nga wa NRM alina omukaaga talina 13 buuza ku bannayuganda otubuulira olutabaalo nga lwabadde balamusiza ku basebo ne bannyabo bakomudeti simuna oli musinziira basebo ne bannyabo erinnya nze Mabira Moses Serunkuuma kansala akiikira obuga gw'Emisinde ku lukiiko lwa Mukono municipal council ate era si omuganda Martin Kimbowa zo informal sector be bali banaba mekolera guno naguli babugana nga bala ku boda abali mu butala batunda ennyanya batunda amanda abazimbi
abokyamanda bamakanika beba informal sector abagonna guli kakati abantu batandika okubasosoterera kyatandise kitya mwatandise mutya okwata omuna area mnemu bwa speaker wa district mugale Martin Kimbo ngabo oyogedde abamu wadde gye bali nenze sinza kubeera mu bantu abo kubanga olw'ensonga nze wano bannonda ku National Unity Platform ku ticket ya NUP era nga mene ekigendererwa ky'abantu abakoze eki abakulonze kati nga nze ndi ddoboozi lyabwe bannonda abantu bali mu 2,000 kaddoboozi ly'abantu 2,000 nga lyogera National Unity Platform ate abantu balina obwagazi ne bannonda nga sina kyentadde wala bagulirirwa obuno ebonzi bampa bwabwerere kati nina okusiganga eddoboozi nsitudde buki nasitudde bulungi kakati nabwe kityo waliwo n'abantu atasa kitibwa mu ndowooza y'abalonzi ye naaga nti bamulonze kati ye yategeerera baki abalala kakati abalina endowooza eyo bebalonze omutwe wa movement kubanga naku z'omwezi zaali 21 adde before ogenda okuswalinga 21 twogera mwezi gwa kutaano guno gwennyini kuba twalonda nga 22 lwalinaku lwakutaano kati 21 lwali lwakuna kati sente zaliko okuyitiŋŋana batandika obaweereza sente eggulo limu eri 21 naate nga meetings ezateekateeka ekyo gaba sente zabambika nga zikola ki nga zituula kati bwe zituula ku nnaku olwo esumulula ettooke litabanga ani agaba sente kati agaba sente ezo mutegeera bwe mutegeera njogera ku mikutu mbaga bannaayo omuze gw'okugabira sente nga togera National Platform gukome kubanga oba ogulirira ki ate n'ekibiina kino ekya NUP si kyagulirirwa kubanga tumanyi nti NUP esonsula omuntu ng'asaanidde nga kabiriiti nalolya n'omugulira nga Martin Kimbo oba otawanira bwereere kankati sente ziyitiŋŋana waliwo omukyala abeera seeta eyo kansala ku lukiiko lwa Seeta Ward ng'akiika nga Seeta oyo naliko naye mu Youth Councils nga yali waleba ku lukiiko kansala we Seeta yaani Nakamyammire kansala omukyala Woman kansala Nakamyammire katwagenda mu caucus twagenda mu primaries za party omuntu yava buvi mu bbanga nti bamusimbyewo pati yateekawo caucus kati caucus eyo yali ekyalingibwa kansala Kisuule mwami organize sekulere mwami Kanaabi yateekawo caucus eyo nga mwami Rovani Kanaabi ow'ekitebe kuva ku kitebe Kampala mwami Rovani Rwanyaga bajja ne batuwuliriza nga bantu abesimbyewo 10 balinga 12 abali baagala tiketi y'esseeta awo abali baagala obwa speaker kati bagaa nti nedda mukyali baki mutekewo okwogera mwamunaizinge kati nekigenda mu maaso abantu bagenda nga bavaamu bokka wilingire ne bavaamu bokka ne bavaamu kati wasigalawo Nakamya oyo nga ayagala obwa deputy era teri amukola era amuvugayo emwanyinaze Nalunkuuma gwenkiika naye kunkola owasonde yakikira omulwa guno nga Woman kansala ogwa Misindi okukola mukono mu municipal era akyagala ekifo ekyo bwa deputy nga bavuganya aba babiri naye nga obwa speaker buliko abantu baki naye ne bavaamu wilingire teri n'abakase kankati Nakamya oyo nabya Naluko tugenda mu kamyufu twaswakola kasipika mwakola ya kamyufu akammwe twakakolanga ekibiina kye kyakategese kibiina kyakateeka mulondeko omwana avuganya ku tikiti yamu basigadde basatu ani nani osigaddeko Lubwama Vincent ow'Ensube Kawuga munnamawulire nga kusigaddeko tava mu nkwawaza babiri Phoebe Faith tavaamu oyo baatule handibag kakati akuliko babiri Phoebe Faith kansala akiikira mwagwenda mumira tadde ku mukono Central Division n'atwala ebyenjigiriza secretary we oba gwinza muyita minister kali akuliko n'omulala bamuyita Phoebe Faith mumaze kwaliko mulamita Nandyose Liita kati Nandyose akiikira omuluka gw'entaawo n'ogwa Nsube Kawuga nga kansala omukyala ku lukiiko lwe lumu be baali basigadde basatu abaagala ekyobwa speaker katukuba akalulu Phoebe Faith babiri afuna obulu 12 Lubwama yafuna obululu bubiri Lubwama Vincent musajja wange musajja omunamawulire yafuna obululu bubiri kati Nandyose yafuna obu busatu bobululu bumeka butano bantu babiri bonna bafuna yafuna 12 netugamba nti bannaye kati tugikoze mutima mulungi we 12 kavuganye ku bwa speaker nga abawangudde kati netugenda tuyita bakansalaza abala bonna netubanyonyola kuba nabetaba mu kulonda nebaga nti tuufu twendoosinze ekibiina kiri mu endoosinga kweki akaluka abaliwa misana kati aga nti banzibye oba baddemu amangazamba gonna
mwakakolerawo akalulu ako twakolera mu Mukono twafuna ekifo kye twafuna netulaba kansalazi bonna teri yasigala baddogo bonna baaliwo aba NUP bonna bajja 17 bonna bajja otyo ne 18 meya yalikola kimwami kabala yaliko yaliwo netulonda netubana tukatulina office of flag bearer ye Phoebe babiri kankati lubwama nagamba tujja kukanya biki ne nandiyose nagamba nze sivaamu nze nsigala ngata agudda afunye busatu yaga kyalimu lubwama obi nasigala awo nga yenyola avamu tavaamu ne yenyola awo bawote kona bwadde eri kati lubwama kola nga benyunga ku musajja oyo bamuyita Kanga Constantine Kanga ye yawangudde ba movement kali achikira waye nantabuliro we nantabuliro ate abane chairman era ku kyalo Amerika ga Uganda gakusobera ate chairman wero si wano nabugane kwa kansala ngate kansala yalizalinga bwa chairman yalizalinga nada abikola ngate eno Uganda olemwa kati mugenda mu kalulu kati tuka mu kalulu nga mutaddemu nandiyose wammwe nandiyose alemedde I mean mulina ona ina ticket yani babiri Phoebe Faith ya ina ticket bano bajjanga independent olwo bano tebajja bama ne bakiteka bo begatta indirectly begenda ku Kanga yali n'omukaaga aweza omwenda kati tebegase babiri anto bamwe kaseko aweza 8 gobadde mukaaga aweza 8 aweza 8 kati mukozi 8 bamuwaddiiru bano kati gwaseko nona ayagala obwa deputy speaker Nakamya aweza 9 kati bamuwaddiiru tulina n'abalala mikwano gyaffe sumulula ettooke iwawo mubiri sumulula ettooke kakati kaga nti ebyatooke nti bali abaana bayala nupi yaleta abantu bayala nga bamusomera awo tekundi omuwakati bubiri oyo akuwadde wowana oli bubiri naye akoze eki naye akakuwadde omusajja nti ngenda kukola busatu weyasanyuka ennyo nga bamusomedde eddiro galaba efuna kati kakole busatu kitundu bakansala ba NUP baguddwa milioni 3 n'ekitundu kati ng'agaba yani ngani agaba ye deputy speaker kati yatutte Nakamya Mmire yawangudde obwa deputy speaker era nga yagaba sente ng'ate yagabira sente bawangule wa NUP olwokuba yamuwangudde mu tikiti kakati Nakamya wamala wangula Nalunkuuma kuba deputy yasigalawo nga teri amuvuganyizza olenkola y'ekibiina kati ne Phoebe Faith waali ne bano bazze ebbali begasse kwani ye Mmire kasa yavuganya waneno nawangula ono gwe yawangula teyadda ne mukimulekera nti ye deputy era nalukuba naga nti ampangudde era nabya kibiina ye deputy kakati bano ate nga amaze wangula oba deputy ali nalya mu banneerukwe nasambisa abiri wano waliwo ebizibu bibiri kati waliwo gyewanise ttiimu Kabanda diehards kati ate waliwo Kabanda meya naye alina ttiimu wano ng'eri gumite nga y'amaanyi ddala kakati waliwo ne ttiimu okuba nno kansa nange nandibadde ttiimu Kabanda yey'amasanyalaze anti ate mwagalako bwerufu musajja alikiri atalina nnyo makoona kati babaawo omanyi wati bata system kati waba ono breakinga system tis process kati waliwo ne ttiimu gye bayita Nakabago erina ebiragiro gy'ebijja ate nerina komandi yaayo bw'ogamba Nakabago manyi nambozi yasole Nakabago kyotegeeza ati nikimba waliwo ttiimu yo Nakabago kansala kyave Nakabago otegeeza namboze anani bakansala kati nemubera ne tiimu Kabanda ne tiimu Madamu Teacher Nakabago kati bana abe Nakabago bajja bazimba omutati wanamuwa speaker nga wuwe ajja kukola nnyo oluusi ayitirire tomanya mu maaso yayinza okujja natutawanya ku bifo bino kati ono yawangula tiketi wa Kabanda wa tiimu Kabanda ate Mmire wa tiimu Nakabago olaba ekiri awo olaba omuzannyo kati Mmire n'agamba nti ono ate wanaatubeera ku toopu katumukube kanguyiwire ddala lumu omuzannyo wakiri abeerewo enaaleero nebaga nti wakiri movement era bamukubira emirundi mingi Mmire bamusisinkane flag bearer speaker Phoebe babiri jangu twogere tuleke wamu kampu wamu omukazi takkiriza ng'omukazi yefudde gwe busami n'emagaza nga mumuyita mukwatagana yagaana kankati ate nga mwe mwamulonda ku bwa deputy nga twamulonda kati omukazi wanki yakola buli weekend oyo Kanga bamwisangamu akasimu abanga kuyo mumbuuzako nti waayo ogamba kyeno naye nga yagala ttooke kati Kanga ng'asumula kati Kanga bwe yasumulula ettooke yaliwa Mmire nanoonya ate mabega nga azaabawa bamukwirako mu weekend awo ogamba nno omwana tebamugobye ye nga tabuuza ng'aweereza buweereza kale ate ezaava e Nakabago kakati zino eziva e Nakabago bazikwasa Mmire
era nazo yazikwata era twazitegerera ne tuzogerako kawungeeza naye mukola bikyamu yiswaza ekibiina ne bamira ezagala mwakimanyirawo eggulo limu nti enkya muyinza obutawangula twali tumanyi nti tukivumirira kiyinza okukoma bajja kwekuba mu mutima kuba tulina majority tuba nti singa tukivumirira nnyo kino ekikolebwa kuba twali tulamanya gaabwe waliwo yakubira akwekutooke gwe bali bakumanyi nti tebankubira nako bali bakumanyi nti goli kabanda tebakuba kaakati Mire n'atambuza ettooka akawungeeza ako ogenda okukola nti gundi bamuwadde 3 kitundu ate bamaze okuwangula tuli munda muli muhoolo bawangudde akalo kwanze nakoze record so muzukulu wa Kisolo nze nzekka ku bakansalaazi eyagenze n'ennonda akalulu era nekalaga ensi yonna n'obalaga nti olonda NUP nebalaga nti ndikufulaga beyala nze nadde nababiri okulonda wenakalonze nekakwala nekalaga bakansalaazi nenategedde nga balimu omutima omubi bagamba nedda tiimu kumbe batya kimenya amateeka kunze mbenye etteeka ate wali mwenna muli bamu nekakwala nekalaga eno mu galale tibane muda bwenkoze kuba nayagadde nteekawo obwerufu gwe wasoose okulonda nadde namba 2 ayasuze ye kansala Kisolo kuba Bukeerere kakati waliwo n'omukyalo omulala muyita Ntambaye Rose Grace Nakamya oyava Bukeerere yenga agamba era ajja kudda ku bakansala babagamba n'okwegaba ebisajja 2 kakati fe tuli okukola ssente n'akyogera yakyogera kati ddoboozi ly'abantu bali abamulondye Bukeerere ate kyaliriko ayagala tooke nti bagamba n'okwegaba 2 kitegeeza ssente agitandikirawo gikola naye atandikira n'oteggoma mu division yaliko ku division ebisajja 2 nabao nagenda ku municipal sanje ekiwedde ne ku municipal kina akola kyakubiri kati seza bwa kansala buli mu bina naye nga ali awo nga yakona tamanyi kuwavaliza pate tamanyi vision ya kibiina tamanyi mission ya pate kati mabida njagala kumanya bakansalaazi be baliwo amanya gawe tugategene waje bakiikirira bano abalidde tooke abalidde tooke kakati kuliko yo Nakamya Rose Grace Weseta Webukeerere Nakamya Rose Grace ye mchala Ntambaye aha uyomu Webukeerere umani kansala Bukeerere abantu Webukeerere mutunulide nnyo mukwemu ne tooki era mulaba ngaze wadde kukabaga konna we mutwali nga talinnye isi mumanyi bagabe kyababa bakolera bamanyire kikopo ky'obuugi nabaze kulumengo mufafudde kubanga nosera buji muyire obuji nabaze kiri ngobaze ku mukolo muyire jiko yenu yagende mutekeo nesuweje obenge nabyo byenyanja ate weziba zidengegezi ofuna nebyempudu oyomu kakadi walugo atakatomuluta katomuta wawa naye Webukeerere kansala omulenzi gwano semmero if kansala segeza bombi bakansala abave Bukeerere balidde mu nsolukwe abonna balidde mu nsolukwe bajjukire bantu babalonda basaza president waffe kubanga president yatukola ekintu ekitabangawo nti yali amaze ne campaign ze niye natwongera campaign naga mukono kanjongere mu antabulirirwa natwongere natayonaga ne mukono south wa mukono yabongera naye musajja yayiranga mu mbeera nga tali olunaku lulamba adde na deri yagasalinga tiya gasi naye nate babirowooza tebalowooza ku bantu bali mu makomera tebalowooza ku bana ffe basibiddwa wano mu Kinakiyanja wano mu 2019 batta omuvubuka waffe bali matanga Kamoga Akidamu omusajja abeera sonda yamukuba essasi ku mutima ne muddusa ensamya ne basaba bukadde 5 ne muddusa emulago ne basaba kadde kamu yafa twamuzika bulo mu Butambala kakati tebalowooza ne Kamoga yafiira mu Nakiyanja lwakwata president waffe Luuka tebalowooza ne Kamoga abavubuka abo kuba yava nga ali mu 21 years tebamulowoozaako so kadawo babiri bombinga bave Bukeerere kakati balonze n'alemu kateeka bano Nakamya Mire Seeta Nakamya Mire Weseta Nakamya Mire no mukyala alina ebirevulevu wano oyo vice wa wane Goma ati bamuyita Kalo Mugalu neno oli ali awo omukazi mwene alina amatama manene weegati akola mukatale akolawa takola mukale sina gy'akola nze ndaba mulabe Nakamya Mire abo basatu kakati waliwo gwe bayita Sekabojja William oyo ava Nnyenje Wenyenje ava Nnyenje kankati abo bana kankati abo bebavudde Goma Goma lejula kati wava kwabo nogenda Mukono Central Division Lubwama Vincent musajja wange musajja muna mawulire oyo akayategera nnyo eby'ettooke mumanyi abo batano sabatooke kankati waliwo gwe bayita Nandyo Serita gwe nagamba oli asooka okuvuganya bakola wali ku top radio ettooke lya ekigambo sabatooke kyakamagu kyamulemeramu yagala kati Lubwama ye wokutaano ava Nsube Kawuga kati waliwo n'Ensube Kawuga era awo omukazi akiikira Nsube Kawuga n'entawo Nandyo Serita wegamba nti yavuganya n'ovuganya mukamyu nafuna obulumeka busatu kakati wava ku oyo wagwera mutamisi
Vitamisi vitamisi yono eyasabye ndisaba abere walinga ala yo yasabye ndisaba era mama otabaawo era mama sirayira kati abona roza jensoze jibava ndisaba wa NRM era RDC wa mukono wabula muna NUP ebadalayira yagambye tisirayira nga mutandisa batali wano ye vitamisi ne mulabi omuwale yabadde mugomese ya papo mukazi mukulu video dazimulaga ngomuwale mukazi mukulu nakakaya aka green I mean aka papo yoyo mukazi mukulu so ganti muwala mukazi mukulu awatudde akunkumudde oli kakati vitamisi simumaze omumaze tuli ku mukaaga vitamisi walo kaddu James actually tuli ku musanvu kaddu James wawa avantawo wantawo wadi ntawo wadi awo na Central Division Central Division yavude bana bali bana ne goma yavuddemu bana gwe munana lumama mumaze wa Central Division ne kaddu mumaze ne muteresi mumaze vitamisi omumaze waliwo uwo munana awo bali munana olo kalisike mbade nina waneno katulabe waliwo update yawo empya aneno na kalisike kalike nyini waliwo olo kalisike mbade manyi uwo munana kato muntu anamumaze webukerere muluto kandabe waliwo kalisike wano nanta ina kamyammire lubwama vitamisi nandiyose kaddu James omu babiri basatu bana batano mukaga musanvu wano balaga musanvu kali omunana isekabojja abenyenje ye wenyenje yasabise tena ola musajja omutefa awedde emirimu kino kyekikaze ekya kutese yono kino kyakutesende segandi mukazi alina monena alina amatama yoyo awa watudde yoyo nekino kyonga ono yani kaddu ono kaddu kati ono gwola abantu bamukwatiddemu abantu abala mukyala ntambayi oyo ndiye ntambayi ono webukerere bantu bebukerere bukerere batutta yavudde yaba ono yerubwama golaba oyo naye yakoze akandu mweyefuula atanominayono sekabojja yono Lubwama yenominatinze mulowooze mbu ali kusaidia mu kuba nominatinze eri kaddu yamusetize nti otusoka mangu nomunominatinga kakati ebyo byagenda alimba abantu yatusolonda akalulu nakalunda mu Luswayiri mwategedde mutya nti awo bakutte kubanga akalukadde kasse kakati abantu abo okuva ekiro batudde meetings ku Nampiima waneseeta era ne batudde meetings eziwera era ne sente ogenda bayita tuba nti bawadde buli muntu kansala kandi ali bilinkinze nnyo bayiseemu be bamanyi nti bajja kkiriza mangu ettooke kati atosaba togenda badayinza osigala kakati Lubwama yadde atya omwera ddala kubakunza abakwata ensawo gaba ssente enkugaba tikiti mu bantu bano kwali kutya ku mulundi guli ogwokufuna tikiti z'okufuna kati ekibiina kyekyakola sub-region eno yakuŋŋwanira wamu sub-region ntegeza Mukono district tegeza Kayunga Buvuma ne Buyukwe twakuŋŋwanira ali ewa Ssempanji kuba ebifo byonna byatuula nga tubatugwa mu bifo kati otukuŋŋwanira awo nibatandika okugamba nti bakansala ba Mukono bamisinde waadi abasaba twaleka expression of interest kati nga mwenna mujja lumu ne mutuula wano muvaako omuntu agenda ku mmeza ne bamubuuza ne bawandika fayiro ye ne kuddako ogwokubiri ne kuddako ogwokusatu betu bwe twakola ssebo naye abantu abaveetinga bava ku kitebe nga tena gwe bamanyi n'omu tekirimu nnyo Mukono nti mulimu eyagira kubanga abantu abanafu bano ab'emitima oyinza okubanga kati abanafu bano bajja batya nga bamanyi nti balina maama waabwe omukazi omwe yagamba nti bannaye tiimu Nakabago teyagamba nti ati nina abaana eri mukazi mufumba ajja n'abaana tewakalabako kakati omukazi mufumba bano abaana be bano baana balinnya mu ntamu baana balinnya mu nsowaani abagenyi mwe baliira baana tebava mu ntebe kati yadduka nnyo abamu okubataasa abaana bange era ne bagamba ndi mukazi muzadde banne ndi mukazi muzadde ekitegeeza akinamu omukono ekyabakansala bano bonna abafuna kuba nzijukira ku mulundi gwo guli gw'otaafuna tikiti mwalina obutakwatagana n'omukyalo oyo kirabika bwaliwo sikirabika bwaliwo mwali temulinnya mu kimu kirabika bwaliwo nzuku wa kisolo kirabika kati kuno mwakwataganye ate ekibiina kyatugambe twalina goolo etya wasurvivinga otya gwe n'ogifuna nga ku luli bagikumala obutakwatagana ekisooka kiri kimu nti mu kibiina kino mu activities zonna mwendi kibiina bwe kigamba nti activity
ya party obadde wenyegeramu ojja kunsanga by election ehoyima ogenda kunsanga by election edokolo ogenda kunsanga ndi press conference ogenda kunsanga nga ndi mukujja salinga ba member ba party ogenda kunsanga nga emirimu gy'ekibiina gyonna egisinga njikola ki njikola kati nga ne obanga oli mulwanyi nnyo mbusimanyi oyo omwana sinze muzaala ng'omwana alina okubeerawo ku lujja omwana alina okubeerawo nga waali abe kasinga bayinza n'omuwa obusika bayinza n'omuwa obusika kati wamumanyi kati bagundi abakulembeze ku mutendero gwagulu nga batudde awo Honorable Amani ali awo yaliwo bambi Honorable Namboza ali awo Honorable John Manja Senyonga ali awo Johnson ate nno kankondizeko emabega okumanya Honorable Johnson Manja yakola omulimu yasooka nakubasomesa nagamadeko mu local government de senior tubikwate bwe ziriwo biti oba toyagala Martin nenga kibina gwe kireese mugende naye sooka ozibirire mulonde ebisigadde binajja oluki oluvannyuma manja asomesa bulungi ne bava kukusomesa okwo nga buli omu yakutedde ekikulumbadde mu nsawo kati amu balimu baagala kuzzaayo baana twalinde abaana baddayo mukati mbuzeeze embeera tuzaayo baana kyekyabaliisa mu nsi yabo ate tubagana ne bamoze bajjeeko temubalonda ani agenda obavunaana teryaja kuvunaana omuganzi nakulonzi afunye bunawo kanze nakulonzi kati ba honorable bonna batudde awo ne meeya waffe atudde awo Mwami Kabanda Robert eno bakansala naliko okunaya nga tebatidde nako nti ne bakulembeze baffe weebali nga atajjeko Mwami Kabanda okubeera meeya ye focal person owa NUP owa Mabira Stretch tuyita Mabira Stretch erimu Omukono district Kayunga Buvuma ne Buyukwe yatwala ebbendo bendere Mwami Kabanda bakansala ne batatya tebatya kale abamu tuwulira ensonga tebayagala mulonde speaker wa movement bwe myaka gino ekyano atambule nga atambuza bitege gimukalubirire mu nkola y'emirimu owekitiibwa Robert Kabanda kwegamba abeere nga talina lukiiko ng'atambuza olukiiko teruli ku sayidi ye nga atambula awenyera kati nga bagamba ate gye bujja eyo tuwulira bigamba nange sibimanyi wadde ntera omulaba mbu yayinza okujja kubaka bwaki obwa paalamenti kati jjukira mu nzannyo naye Robert Kabanda yatuuka dda n'okubeera mu maka paalamenti kituufu lwakuba ndi yadde mukakka mu bambi yatuuka dda papa yatuuka dda ate yateekebwateekebwa bulungi nako nabadde nani nako nabadde neŋŋamba nti ebyobufuzi bya mukono okutereera waliwo omukazi omu gwe tulina okugagambula obugagambuze tumugjawo oli yawadde ekyokulako nti basamugi tebawadde babateesa babi ekituufu ne bampuga ne baseguna naye waliwo otuukesa nga olina okusooka obajjewoko obeeko kyokugusa kubanga ne oba olinya ku lusozi ona onya climax noga nti kakati ekiriwo Robert Kabanda Peters byogero abantu alina enteekateeka y'okujja nga mbaka paalamenti basobola okunukkiriza anti wano oba ofunyeebwa amaanyi jukira bakansala baba bali ku side yo n'emuweereza bulungi kyolagira kikolebwe Goma kyolagira kikolebwe Central Division kyolagira kikolebwe Nantabo kikolebwa kati baba tebakujemera babeera babo mulayini era wova ono bagaba ne munna endosinga ngende ku kino bonna baba ate ne kugula wundi eno wotatuuse Martin abeerawo amati ajja kubeera era bajja nti meeya waffe abatumidde oli ali Kasangalabi oli ali Namumira tiimu yonna ebeetambula butambuzi eti kati ono abasala wamutemere wano agenda okutuuka alinga ne bakansala gamba tetubadde na nkolagana nungi naye mirimu gimulemye makuba sigalimiddwa ate nabye nawulira mbu ne mu bwa meeya obwo owekibwa Nambozi tewagira Kabanda yali eno yali ku mukulu ow'essenta naye kibiina bwe kyalagira yajja ate kibiina bwe kyalagira temukolere wamu yajja n'atambula naye naye ne bagamba ya vetting ate yali eri bagamba n'emmotoka ezikwa kampeyini biki yawanga erisa Mukasanku oyo naye maana abitereeza ebyo maana abitereeza najja bulungi ku boodi mwalimu obulumira butono n'abutereeza mu kampeyini kuba naye yali yeetaaga ttiimu okubanga akola ki atambuli nayo nga tasobola kwemalirira ayitemu kale nawulira meeya Robert Kabanda Peters mujulizi ku musango gwa election petition mujulizi yennyini mujulizi sigeza waliwo enkolagana emala tenesattulukuka kaakati mu nkola ennaku zino waliwo yekifuuwa ttaala tobutasobola okubanga ali eri wala naye nga tomulaba naye ngayali kufulanga nti zivuge ngakuweereza mizairo nga enkola yaffe y'ekifirika yakalica yennyina gandi abeera eri wala nga nti zivuge naye nga fulondi wane emundu ekolaki etokota evuga naye nga ali eri wala tomulaba aga nti anze sibiriimu
naye emundu ekola ki sina kye mmanyi nze emundu evuga ye science oyo ali awo ate kyekira tumaze enviiri ku mutwe twali tuwulira nti ate wano wo tukkiriza nti national platform yabukala yamaanyi yabukala I mean mu Mukono district sina Goma Mukono district ate twagala 20 guleta Mukono yajo tusema bila stretch yonna wakwanti banjamu obuzibu obubbi bw'obululu MPs zaffe abasinga balugulubi bamwe lugulubi bani bababba bawangula bababba so kankati twagala okulaba nti ne mayor ne ssentebe wa district ate omubaka ageza kwendosinga obofi ne baba basula kyungu ba movement bwe tekikuleta kumuwaana oyo mubi ali ku side ere tukola ki ekuba ekunya nange newunyiza bubaka waffe nga yasosa okwendosinga obosi kiba kitegeeza ki ng'ekibiina kyo kigambye tuli ku mwiru ate nga munakibiina munno kigambo ekyo ekibiina kyagambye tuli ku mwiru naye teyabadde nayo naga nti ate nze ndiko obofi asula mu constituency naye mubi obofi puffe ne kusagayo amabaati kwali naye yabba amabaati bayidawo ng'oyogedde ku mabaati simanyi nangeri gye bakolamu nanduutu abanga yekka yali eri nga ba Amosi bano bakyali bweru batagalira ku kyalo bali mu kuvuganya bamatiya bakyali bweru baani mubamandu bagasanga mu compound n'abalala naye kakati tugenda kutereeza tutya ebyobufuzi bya district eno ebyobufuzi bya district eno byetaaga okuddamu okureviewinga kati mugenda kutambula mutende bakansala bamwe bano abalonze speaker omulala kankani yala okubula ebigambo bino tetuli beetegefu wadde n'eddakiika emu kwegana abantu abo kubanga kati babi kanabe onogwera Nandyosi ngana nabagiso ne side alina giso weggoma eno alina giso wa Mukono Central Division ng'alayira yes nga mazola yira ngali wali mu compound ya municipality kati abantu kitegeeza nti NUP manyi kibina kibabufuzi tosobola tegera mitima gy'abantu ki byonna kati abo twabategedde kyatugwako oko wano so Martin Kimbowa wale musajja kansala Odongo era kikolo kikolwa Nama ku district ye Mukono Odongo bamitanga Odongo didaniera bid Odongo yamaze amwadde bwala disi tega nti yali muno naye nga state agent kati abantu abamwe bali baki katugezako cleaninga register kulanga tubakola ki mubamala mukwata abasika tubategeera Odongo yavaawo kati bali balangirwa obululu ngayingira mu isi anobululu lunene bweruti baga Odongo ayingidde tibajja kulangirira gwe ninga twabanga naye mu NUP kati wano mu bukulembeze ba ministers bano bemuwa ebifo ebirala mwakoze mutya mukama waffe kye yakoze walaba embeera eyo ng'eguddewo nga basambisiza amagulu abiri n'asooka ddayo abeeko byagezaako revising ebitabo Kanaabi Kabanda Meya Robert Kabanda yazzeeyo ku drawing board nga temunabalonda bukiiko buno abakulembera obukiiko anti kati obukiiko bulondebwa nga maze olangira executive kati yakoze talangidde executive naye ate etteeka limwayo emyezi emeka esatu okwetegereza naye ate osobola tuuza kanso ng'obukiiko tebukoze eki tebulondeddwa tebutudde oba si ekyo wabaawo deputy mayor tula gyata ku business committee kitegeeza nti awo kanso esobola okukola ki okutuuzibwa oba si ekyo mu myezi egyesatu basobola oyitawo emergency council basobola owanikira town clerk nokopingirako speaker era emergency council naye obudde buno kisoboka tuuza kanso kati bakansalaze abasigadde ku mulamwa be baliwa tubamanye abasigadde ku mulamwa tulabe tugenda okulondamu nga ba deputy mayor tulabe tukubemu tooki kuliko Hassan Kisula ali Bukerere Hassan Kisula we Bukerere tulinako nalo Nkuuma Juliet ali yavuganyiza ku speaker deputy speaker wa munuka gwe misindi omukyala Asula Sonda wale Globidani ali Seta Globidani we Seta wale Kayaga Abusana wale Kayaga Esther Mary Kayaga Esther Mary ali Nyenje wenyenje kale gomano bateweddeewo anti mabira Moses Nkuuma mabira Moses Nkuuma yo muteka wote sipoligi wayo kwali ane chokola kiraga abaki abo badde yogera begoma Central Division tulinayo Makumbi William yasigadde ku mulamwa tuli kanani tandise n'omwana wali omwana ate omulala omulwanyo w'amaanyi ataseeseetuka atanyenyezeka bamidana Time Margaret Natabi namulabye nalabye n'akatambi nga mukambwe yagambye yenze nalabye ogwo omuvuyo enfuluma council wano ali gumite boyinza okuwa ekitiibwa boyinza okuba nti bakola ebyekibiina ddala bana bye bagattako tosobola kusuula Natabi namulabye oyo omuwala ojja namu connectingako twogere ebigambo muwala muto naye ali gumite nnyo kyova olaba nti
kubine byaliwo emabega bye buli bwenguzi yomu wagenda mu parliament okubanga tebali satisfied bebakwale bayola polisi awo okugira era adde mulwadde polisi yamunyiga olukizi nattabi era okujjako nti adde mulwadde era yaze nakola ki yaze nalonda ne mukokasi yakola ki yatuula yali yajjera nga mulwadde kakati nattabi gyali makumbi gyali tulina lwere ema ava muluka gwe nangomira tulinayo babiri FB Faith ade yesimbe kuba speaker Digundi municipality ekolebwa kansala zibameka abatuula abo kakati bali 23 meya 24 meya 24 mwabadde mwesanze nga NUP mulina 17 amaye movement kizibe kuwangula mu kaluka na kali jeno movement egenda jibadde mu special interest groups baliko obulemu electoral college abalonzi obamanyi namba yale mavubuka mu college ate batuwangula tubawangula bagezako ne bakola kubenera twabakola ki nate ntweta muvubuka nga tekirerya bino muluta ye n'abalemesa natabi najjanga ate ye mulamu temwategeera birerya mwabadde mu n'obudde obwaliwo mu vetting speed yali nyingi nyingi kati ebirera bino bijjamu twalina omulimu munene ate omuwabanga obijjamu ngoli mama w'abaana aga nti nedda ngadduka ngadduka ku kitebe tono mumba muleke banne tebamwagala bwagazi ne kati ku kye baakoze president waffe nga asaya bamuyiribya embiro nadduka ng'ali bweru naye na president ng'ali affene nempulira omutima nga gwennyise ate musajja bamuyigga buyigga naye n'omulanga president nga ddala kuba kati fe wano ayatwongerako omutindo yekyagwene bali sentamu kubeere ng'olikyabane bavuka ku kyalo muga nti ndi wa nuupu kigambo eki obeera owangudde naye ate tebajjukira na vali baba bamanyimbo bamaanyi nnyo singa ekiki ekibiina naye president Kyagulanyi wano buli gwola kabeere mu maka palamenti kabeeraani Kyagulanyi eddoboozi eryo tibata Kyagulanyi lyayogera mu bantu n'okola ki obera neno namulanga ali ku nsiko lero abadde eno nga tomanyi waabeera kali yatanga obutambi naye namulanga ali affene ng'abonaabona manyi fe ab'endiga oyo mutabani wa kozi obeerako jjaawe nze ndiko jjaawe era nali wano nantabulirirwa bali bannyanjula mu maaso ge ti kansala ava emisi nabeera maze senunkumi nali mpulira amasanze onyi womuliraana asanze gakuyingiramu ebbugu amasanze mumanyi ogenda owulira nga otuuyana ogenda owulira nga talina nviiri ku mutwe ogenda owulira nga siye gwe kati manfukamira mu buuzo kati koja yimuka ng'oli koja yimuka yawulira erinnya Salunkuuma laga nti koja yimuka jukira ate bamayi Nalunkuuma ate nga yandabako dda adda ndaa struggle ez'enjawulo naga nti kojja yimuka kati ekyo kyokka ekyo wenkiwula kumunanga nti amataani waffe wano yatutuusa si nze nzekka bwogenda kati ngono gutale kwa sipiika mwami mweru abo nawe taddeko talina watataddeeko maki maanyalaze ng'oli mu bukulembeze tosobola kubeera kati Mabira mugenda kuweereza mutane bakansala bano ebiteeso bigenda kujjanga mu lukiiko mugenda kukikola mutya ebiteeso kati tulina okukola sipiika w'NRM political head ayinamu political head ye weeno waffe wammwe naye speaker w'NRM ayinamu ne bammemba oludde ababa batandikirako omukaaga nene n'abagule ate waliwo n'obuzibu kati abantu baffe bano olumu tubadde okuweereza abantu kuba NUP efokasinga nnyo ku kuweereza omuntu wa wansi nze Mabira ensindika okubeera kansala ngira ekifaananyi kyayo ku kyalo nga mpeereza abantu mu kategorizi zonna olipresentinga ekibiina bulungi mbe nga byetaagisa okukola mbikola ki kati onsanze ku kooti yala abantu babate baddeyo ewaabwe abantu bamu banuupu abo ku polisi ejja kunsangayo ne mu komite mweri nsensitizinga abantu kati kansala bano bwe tubalabako tubayira obuugi ku nnyimbe bwe mubalabako webona kibooko ennaku zinali emabege nali chemani wakunga eyo kyogedde bulungi wakunga obeera ku mulamwa kakali wembeera abavuka bava wano ate bagende wampunga mpuga amaze okukola amazambi mu kibiina bwe badde nali nkoze olukiiko awo ku ofiisi nze omanyi nze ndi wa defiance naye nagamba nti kibooko ekole ki evuge kibooko neevuga waliwo gweta kiyimba bamukuba n'amanyo nene banga amanyo gali ku ttaka n'amanyo gali gajenyenyenga si magumu bamukuba kibooko nagenda ku kitanda kale no kibooko neekola ki neevuga kankati njanya okudisipulininga abantu abo sagala bajjenga wano bave wano ate badduke badde eri bali mu byobufuzi eby'ekitembeeyi kakati bamala okulombe mubayira obuugi
ngaba nganye byenda byengege ebinawe byenda tukasobera mu mukolo bajja kujja uteteka byenda bya byennyanja ate mune karola twadde omukita tubina muno bingi muina muno factories ebyennyanja muno mwana abasajja bana bitema bawedda kati funa ekiromala ky'ebyennyanja babatuse bati ku mukolo muyire kubanga ekyamazima kye baakola ne betwayita mu kalulu na muki bana abantu babi oba baneetereza tebasobola baganda bagamba kakyama mamera naye ntamwewulira gusooka obanga ku kansa esoose mwe bakoledde ekivu ekyo ate bajja beeweze nga baluma embokka malwa obukamazi era omuntu genda tukaibala nandyosi kanga atudde wano wa movement ye atudde wano batusobola nga bali bati nze bwenda vitamisi ng'ayita ndisaba abeere wano ng'alayira kikuwa kabonero kyekyo natidde notya nga ba MP babekibiina we bali bakuyimidde ku side noga nti sigenda maaso yalese Honorable Sheila Amaniyo naleka Honorable Nambozi naga nti babadde waawo babadde olaga ndisaba wabatazze nze sirayi nze maama sooko gye wano naye kati mabira kankubuuze kino kirekawa Honorable Amaniyo ne Robert Kabanda Honorable Amaniyo nga omani MP bafunye okuswala naye sibe balonzi kyengamba sibe balonzi naye bano be bantu bakola ki bebawangala nabo ate ababawa amawulire ge bazaayo ku kitebe kankati bazaayo ne mu parliament bano bakoze omulimu gwabwe olaba Amaniyo yatutta obudde n'abeerawo kyokubiri yasomeseza yogedde nabo nenga bono osomesa omuntu nga amatu galimu ppamba Honorable Amaniyo tolina kyomunenya yatudde obuvunaanyizibwa n'abeerawo ng'omukulembeze alina okusomesa n'asomesa n'atula na witnessing n'okulonda kwonna nga we kuggwa kyekimu ne Robert Peters Kabanda alina akalulu katya kamu era yakalunze wamala okano nakawa fulaga beyalaawe ow'ekibiina ye n'atuula wali mu ntebe ye kakale buli lwosigadde buli muntu alina akalulu katya kamu wali ne balonda nga bwe balonze abo nabo nati balina muki Migongo. Kati bino bitimu nakabago tugenda kuyijja mu tutya. Anga kwa nti it is a process of breaking a system. Kati system bakusomeza system. Ti system sola jugwira mulundi omuno ogikola ki? Nogitema nogijjawo. Naye kati bano wali bagamba okwocha. Bayokeza. Walabe kyagwe rubaga. Yatwa nga tubaga ndi mugenda tuswaza. Luli rubaga yabaddeyo emyaka emeka. Ngabula ganti bakansala beru baganga omusanga lwanti omuntu atalina maki era okusanga omuntu nti kansala nzi baneeta n'okumpita okuga nti kansala nga ndifalinga ku kyerubaga kankati bajaga oyogera kansala ganti owemukono luli emukono mubadde mwina erinnya eddungi nalaba Namboze ku mukolo ogumu nga yeewaana mbuwaliwo gye bamutwala ng'omutwalo Ganti mundetere Namboze bamutwala kati mubadde mutuse ku level nga babenyumirizaamu ogula omukazi mulamba ng'otute Namboze nate mwabadde mukansala inayinza situka n'abakuba miggo nga etwala abamusajja nalenda kubakuba nze naninyala obbakuba naye kama omuntu atuse ne guwunga matini kati nga gwensanga te gwe nyawumba naye buyombi naye alenyala fulumya wabwenu nga yalafuna ekibooko naye balesa security nga nnene bana DPC kansala wakiso ye namwagala nnyo abakupirawo awo wennyini hati yali mu committees bali bakyusa committees ebo bali mu committee naye wano yali kansa esooka nga bali bakyusa committee mu myaka ebiri kitundu naye wano bayiza security bana DPC bana bagiso era badde nanyigazaako okukwata omulanga nti ogwe tugenda kuggalira ne banjola ne bakwata emikono odogera bagwa mu bulago nalenda bagwa mu bulago nga mpuli obusungu bwozane nga abantu bano kiki batamamu okima kadi ya nuupu wano mugaba kadi Martin amu basulanga batunula nga basula batunula baba nampa kadi nga basula batunula naye batukoze ekintu ekizibu ennyo tikulasiti bafundikidde tebamanyi mugaso gwa so kati kansa egenda kutandika nga erimu ebiwayi kubanga lwali kibadde nti nno NUP mukale muvugana na NRM ku nsonga ezimu naye kati mwinamu ate n'oludda abamu aba NUP abo si banuupu era kyetwagala okukola nze nakoze complaint nempandikira ekibiina ekibiina kyenkyagaza ki bana abantu tubate babaterera mu movement kisoboka kisobola okuta omuntu nga si yaze neye yes can be disowned ekibiina ne kibeegaana nti bano si baffe bano si bakyali baffe kubanga bateekawo kibada disciplinary committee bagiteekawo
ne bagenda ne bagobera emita ne balaba nti ewo bano waliwo omulugu weesibako nga tasaanidde kubaki twamuvere bagamba nti balebo MPs tugenda kuba ne balebo yabeegaana kali bano balebo councillors against national platform n'ekitiibwa mukono kyebadde inanga namukono etonya redi gamba nga n'ekibiina kyenyumiriza nti mukono yawo tulina eza Buganda ate mukono etuli wano ngeri wala ate badeddako ate Masaka balina ekibira kye baasiba ate Masaka obugunjufu badde vano ne budde Masaka ne butoka busasanire gwa nimwe mulinaanye ekibuga naye kaakati abantu abali mu kibuga wano nguleta Kampala whatever tumusuubira kuba nti bategeera waliwo omuntu yangambye nti ettooka erimu lyavudde mu batekonokrati gye lyavudde twawuliddeko bwe tutyo allegations weeziri ziraga mbu omanyi kye bakola bagamba omusajja wanajja mmeeya nga ne sipiika nga wuwe bajja tuya ku kisenge nti njagala oluguudo lw'eggoma luzimbiwe mbagirawo nga kansa ekiyisa nga meeya tazzako ate abajjukira basiba ttooke taxpayers money bebano aba enforcement kati abayinza okulaba nabuzibu after collecting revenue bagenda mu budget bamanya wano kati weba ne meeya omuzibu ne speaker oluusi ebituli we bayisa bizibikirwa naye kati ebituli biggule wakati abakansala mu yadde njogera naye ko balonze yangaye nti ono sipiika gwe balonze yabasuubiza emidaala mu katale akagenda ozimbibwa mu kiku kandi yo obulamu bwe bwonna alinze mudaala mukazi wagenda akole mu mudaala buli kansala mbwa yamusuubiza omudaala ogwo naye kati tekanaba nakuzimbibwa bwakatandika July naye bagenda kazimbawa mu kikko wano emukono era abantu bo mu kikko ndowooza message bagifuna bakansala munabanga balina miramu bakube kibooko bafulumya akatale mumanya nti bamusasudde mulimu gwe yakola mu kuyingizaawo byabasuubiza emidaala mu katale kati nze yinza okubeera amabira akatale kakano okalaba tulamuze takero nga youth council naye bangamba nti tuliweeyo eri abantu eri community bakole akatale nze saafunamu mudaala kodi eringambe eyokutinga akalulu n'okalaga mwe twadde nga tuwandiika linnya ani yakubiriza okulondoko balese electoral commission balese returning officer ompya wano yakubiriza amongini tiya amongini bamugyewo balese muntu amongini bamugyosiza amongini munayaza ati kati amongini ono nze samula munjo birumira buza lwaki yakola ensobi ku Honorable Johnson Muyanja naye ogeragera Tolobert Musinguzi nogeragera Jona Godin olaba tatolo wakiri Tolobert mulabe edduka Tolobert alirwawo nyonga jukirwa mu byafa byenseno Tolobert Musinguzi zanzo oyogera ati Tolobert tukolunjirawo Tolobert Musinguzi muze nomani somwanga nomani kugundi kabogoza mubuza abantu bangi Tolobert italiko ebyo Tolobert gambi alirwawo era agenda kuwandika mu era Tolobert era twagala hatera manimira tufakaira wandika obutabo kubanga Tolobert ye eyabanga ow'omusanvu bwe yalangiriranga Tolobert ate agatigera mu kooti ate nalagira bwasi yakwatali omusajja omukadde Ian Cheyu n'owedda enkadde n'amulangiriranga meeya nga Ssentema district kuba bakufenesi ka Tolobert yali wandiwulidde emiranga Tolobert singa yali awo so amongini ensobi kyogamba mukono amongini yagikola ku gundi yekka yagikola wokka abasinga obungi ate obweno wanze bakansala ni yabalangiriranga amondingi ono yalangirira ebintu ebituufu kubanga wano kati wala kankulage zirabe bululu nga 12 wamuvumira ne bululu ebyo lina addaka alina 8 kati amodingi gatana kyakola kya walo kansa gomanya yawangule box 2 eyawangule mu namusinga ekisenzira ku balonza bali awo kisenzira ku balonzi naye oluusi era amodingi ono bamulaganga mugini n'omulage kitagenze bulungi yaterezanga ye tosobola mugeragera ku Tolobert naye n'akantu ako ke bamukozesa bannaye n'asooka alange ali n'ayingira ekiyumba n'amalayo essaawa waliwo omusajja gwe bagamba oyo omusajja abeera empatta oyo nayo akatambi akamu ng'omusajja amwogerako oyo omusajja abeera empatta atamba n'abasirikale omanyi yalema okugoberera n'okutegeera ensonga bino ebyempapula bino biraka byo byamugwaki byamugwa kuona amanyi simuyigirize simuyigirize kimala osege yogera ku musajja ki simubugumye oga sente bwe nale mukono simubugumye bulungi oga ajaluna abula munyo bambi musajja so yali wa Wembule gula boyo andi Wembule yamwera kati ya Wembule birala kugera n'okumba oti n'okumba
ne bakwasa ekiggo ne mundu nokwata ekiggo lwaliko kumbaawo turning right turning left kakati ate birala nnyo ku bino ebyagwino ne peni byawukana nnyo order ne bwino birala kati abyamande bya order abanyi bya order kati ye lwagira Lukoyo no bambi atolusi nayo omusaasira antu amakati balukoya se olusi yandifudde n'okufa singate yawangula yajja kufa singate yakulungutanya teyawangula yimuyanja naye naye waliwo enteekateeka yonna y'okugira omanye byamugwako wano Lukoya mumanyi bulungi kakati Lukoya bakubanga yagira senga Lukoya ttaka erya biliyoni 3 yatunda miliyoni 3 yatunda 3 senga katya senga ze muyageze ku muna yajja na kitaawe yajja na nange ne unyo musajja yongeri ate naga mukoma nze ndi mukome nze ne unyo omukomo oyo zinebuza ddala Lukoya naye mukome yajja na kitaawe yajja buzi amma bwe kubanga lijekolamu ebintu yatatenkanye engeri yonna okulaba nti akola ki naye waliwo engeri yonna n'ey'okutaninga wini eyo yamwa Johnson weeri kubanga twayingira mboga tosobola kugamba nti mwami yafuna nantabulirwa 0 nantabulirwa yonna ndi yafuna 0 bwe bagamba ndi kwa yawangula wa box tebazireeta ate kati bazireeta n'abakuuma akalu ka Muyanja nga tebamulonda bamulonda yafuna 0 kanga ekitasoboka nantabulirwa nempuve tesobola tuwangulira election petition yezitandika dyowulirwa election petition zeziri naye very soon tusobera okubanga kooti enkulu egenda tandika oziwuliriza kubanga gyeziri nnyingi tuzimanyi wali eziri ekayunga muganange ensanja waliwo baani zonna gyeziri naye musabe tebabaweereza gundi alwa kinobe kinobe era kinobe oyo kaada kinobe kaada wandika nti kaada kinobe nze taddeko kiro ekyo kino batalimira mu misango munna we yave Kampala nga Masinale ng'agenze mukono Masaka Bwanalubowa nze bamwagala sijja kuguvaamu kaada kinobe naye alima ebintu ebimu kati tulina n'okukula wadde oba oyagala nnyo ekibiina naye ebintu ebimu ano oyo Masaka era omulala yasangibwayo Abati oyo abala ku weekend abanaye Uganda eno nayo yagamba nti olwo bwali etteeka ekkadde n'agamba ali littaka lyakolebwa myaka gyadda lisose kyusi waye nabitosanga ate tutande tulonda wano sipiika naye yakoze era ensobi yageze n'alangirira kapu biki yasomye kapu eyavaawo naye kati ngeri 2 forward nga kitegera nti babikolebwa babimenya amateeka nga lonesa deputy so naye baabirese ebyo byonna fe tuliwo kulwana nnyo kulwanya twagala kubanga tukola kinga tutereeza so speaker n'okula yalayiziddwa nti omulamuzi yalondesa n'amulayirizawo namukwasa ende deputy speaker alondesa deputy kati speaker yasomye cap etaliyo kali ekideputy mwena lemu tewali yakivuganyiza anti alliance ate bade basobola muvuga kozi badde balina omukago gwabwe mumpe speaker naffe tubawe kino okay kati ebintu ebyo tugenda kubiteeka awo ngenda kwongera okugenda deep ensonga eno bakansala bano bonna ngenda kubajjayo actually ngenda kunoonyako ne ku Lubwama Vincent musajja wange ambuulire obuzibu bwalina kwe kumala okukola ebintu atenera niko okwegaanagaana anti ogambye yeyayenda osinze kakati ate n'amala n'asambisa 2 n'abantu abo n'abalimu yategeera nnyo ettooke abantu abalimu ennono ya Nakabaga aba Nakabago kati eri kapu yali 148 kati obudde bino eri 243 ate balondeddemu eri ya 1 nga mulamuzi yakola ebyo oyo speaker yalondeddwa mbadde manyi mulamuzi yadde akola ebyo yali 148 kati budde eri 243 tebalalondeseza ate mu 148 according to cap 148 twabirese olw'obuntu naki kubanga tetukoma ku ground kuzimba musingi gwa kibiina kyaffe tetumanyi nti obudde bwonna NUP yatwala obuki obuyikulembeze era twagala abantu baffe bagwe mwagala munyweze ne wansi nga waggulu webakinyeenya abantu babategedde kati no be eliminatinga naye tetusobola kuddira amanyi ga president n'amanyi g'ekibiina nabikolebwa byonna kugambe nti tusobola okudda tubitwale nti bintu byakuzannya buki twakomyewo abantu baffe tubazaamu amaanyi basigale nga tutambula nabo ng'ekibiina temugwamu maanyi wadde ebyowo ebiri bantu batuvagaye tujja bayira ebyenda byaki byenda byengege ate tugenda kubagoba mwemulaba azze ku lumbe webewa agenda kufumbira kimu ekikopo ky'obuugi amuyire kati walaba ntambaye nga leeyo bukeera atagatagala muyire obuugi walayo kati omuntu anga tagalatagala muyire ebyenda byengege walaba luwamba nga ali munyenje azungazunga muyire ebyenda byengege
Lubwama ali mu town yomo mukono azonga mwire kasasiro mwire n'ebyenda Lubwama yagwana okuyira ebyenda ebisajja muwanvu agwana okuyira ebyenda Lubwama kati naye kanso mwayoleseza omutima ogutali mugumu ku kanso jasetuula ogusookera emyaka 5 kigenda kuggwako weewuunya nnyo kubanga sipiika talinga bukiiko nojamu ondamu emyaka 2 giyiseewo mukoleko lishafu akikuba paka akikuba n'akimalako kankati abaana bano bo batunulidde byanfuna baagala midaala sipiika bukulembeze ki bwalonda sipiika agenda alondesa obukiiko sikulondesa naye asindikayo abantu mu bukiiko kitegeeza waliwo possibilities okubanga bano abamulonzera bajja kutula ku bukiiko kyeyalinga obukiiko n'okubeera mu bukiiko bwe baagala nga bo era bakitandise meya akiyambako ati ekyo talina era sipiika yagamba nti Martin ne Mabira mugende mu wakisi gundi ne gundi mugende mu finance meya amaanyi agenda ku executive yokka mu executive ate ekirala bukiiko mu baabugyeewo kati balesewo busatu bala standing committees balesewo 3 kati ogenda kwesanga tegeza kati tusabe meya akuteke ku executive simanyi nenze emirimu gyange ng'omuntu ngikolera omumanyi muzigo wa kisolo musajja ndi gumite siva ku layini sinze muntu agulibagulibwa newe mbanga bwansanze sirina ssente sobola kuva ku layini okay ye kansala Moses Mabira Serunkuma kabaka kasaba tanazibula n'olinnya lyange kaki kabaka sitama tekanazibula kasitama tekanazibula kama olukazala katuulira kansala Mabira Serunkuma Moses Serunkuma kabaka sitama tekanazibula yabadde mu kanso emukono bana NUP bakola amazambi nga bakola shiriki nga bakola obuseegu nga bakola ebyambyone nga bakola obuseegu nga bawemula nga bamansa entungo bakola eminfetebbe nga bakola public nuisance nga bakola ebita nga bawemulira ku buko nga bamansa entungo nga batambulira nga basera nga bakola buli fujjo buli kive naye ensi balaba omukazi ono mwotambuza nnyo ono wangwewaze wamatama deputy mire baana bamutambuza kati nga yadde n'ebizibu omusajja amulekera abaana kikati yadde alina okunoonya ku ssente ziwerera bati mukadde ekya deputy bakitaddeko ku ttooke kiriko ettooke kati nekadwa nti obuntu butonyo omusajja kuba nti akolekedde abaki abaana yazaala baki ye abaana niye amugamba okubaza mwine president byamutuuseeko byamutuuseeko dda kubanga organizing secretary waali ate nga tuga twakoze complaint ku kitebe ate nabannamawulire mutambuza ebintu bino bwabanga president yabitegedde n'ekibiina kuba ngambe organizing secretary yabaddewo era emivuyo gyonna yagirabye n'atwala ku government mu kibiina Mwami Rovanis naye yabaddewo yaliwo nga tukola process yonna naye kati ali kalangala gyagenda okuva kakati ebyo byadde biri bityo waliwo egundi gye mbaddemu awo e Kampala simanyi banene wammwe gyebiri bano abavuka ba KCC bakawuula bano aba enforcement bategeera bakirinika balina omukazi gwe babyeko miliyoni 5 n'emitolo 8 mu tawuni awo mu paaka batambulira mu drone ekiro omukazi nga bamugamba tukumanyi okola mobile money eta sente kati KCC kinategeddeko nti KCC ina be yagoba naye ne basigalamu mu system muli nga wolaba buno buyambako ku poliisi buno eno obubeera no uniform obwo kakati aba KCC bano abambala uniform babaagala okubba bakozesa bano be bagoba abatali mu uniform yoli yajja n'anyagulula n'abatwalira babeerako ku kikwekweto naye abanyagulula babeera bano abatali mu uniform kati gwe ogenda n'okola complain nga bakugamba nti ffe tetubamanyi abo babayita e Kampala babayita baki erinnya lye babayise lye babayita bakadeideyi bafubutuka wali ku kisansa kupaka enkadde awo emanju awo bafubutuka kati omuwala munanga abadde alina akasete kawo mu paaka alina akamobile money wakola bamubyeko miliyoni 5 n'emitwalo 8 kyekiri eyo era ndi mukuzigusa omusajja bamungambye bamuyita Steven Musisi nkati ngenda kweta ekifaananyi kya wano mu mulabe mu gundi eddako Steven Musoyo ye komanda yabeera ku drone yasiketooke ye komanda yalagira kati oyo mulumbe oyo mumuyole era drone eyitamu ekirongo egenda eyoola kati mubalina ne drone yaabwe eyo kubanga enforcement bakolako pick up ekituufu naye bafuna drone ebba ekiro baba bali mu bubbi
bakukwata bakuyingiza mu drone obeera oyinamu essente abantu baffe baavu bagase n'okubabba kati obeera oyinamu akasente nga bazikunyagululako bw'oba bakusanze oyina bye badde otunda bagenda nabyo kyekyo nane mwanyinaze bamirala nakiyingi naye babba ebintu bye bwe bamubba n'essente beba basajja ba enforcement bamubba kakati kyekyo akolera mu kiyemba akolera mu kiyembe batambula kiro bwe batyo naye wane waffe tuyali kyafunye omukisa nti enforcement kyakola emirimu gyayo bulungi ne ba technocrats ne bakyakola bulungi. So Madamu Buseki Idi wa Kampala Road Mayor omupya Engira bali mwezo ne speaker waffe Sebo John Mary Sebufo ne deputy wa Judith Oliver na longo Oliver banange muyingira mu nsonga nate Oliver mwebaza nnyo okugera ku kyabadde mukono ate nakyogerako bulungi mwebaza nnyo Oliver yakyogeddeko so bane mukwatire mu abasajja ba enforcement bali mukubba bannakibuga abasajja ba enforcement abambala butushi bantu baffe baavu bayiyabuya bali muloni abantu mwabagoba ku makubo mwasiga sende byabwe ate mugase n'okubabba kati muyambe kuba nange abasajja be enforcement abo ku kisansa ku parking enkadde mu kibuga waliwo abasajja abakozesa drone batambula ekiro nga bagenda babba abantu omuwala bamubye bamita Sharoni asiimwe bamubyeko $5 million ya sente zo mukyalo yazaagala kubanga abadde Madamu Buseki mu bantu bafuna kakadde niba banga yadde ne sente zo na $5 million nga tekuliko mukono gwa government n'ogumu bazibbi sente zimuwe abo bakanoonya mu begobeeko abo simanyi bemuyita abo bakadeyideyi kubanga be bakozesa erinnya lya kitongole obubi naye omusajja oyo ndeeta ekifaananyi kyemu episode egenda kubanga eddako wano tugenda kubanga tusukawo mpozi okubalagirira ewa Dr. Senjobe wali ku Beaver House e Mengo gwe wena ayinamu ebizibu mu lubuto muno oyinamu ka pressure nange siri bulungi akola ne ku muwano wa Kiwato byonna bikola Kiwato kyekulumunzi oba obadde waliwo ebitali kati jjukira mwali nnyo mu byobufuzi bakubatya gazi bakola ki bakuba emiggo Dr. ajja kubanga kujjanjaba ate ne mu mbeerera endala ne byabasajja nga tomalaayo mpira ogusamba okoma museera tegutuuka eri ku goolo awo nawo waali nnyo banakyati bafuna mbuto ofuna bwe zivaamu n'ebiringa ebyo Dr. Senjobe ali wali Mengo ku Beaver House ku Beaver Organic ne wamukubira namba ya simu n'omuga Dr. nze nalabya ekimbo wange akwogerako ate asomesa musajja asomesa ate ng'ebintu bino abitegeera oba olina ebirwadde nga bingi asooka kukusaba bbaluwa z'obadde ojjanjabira n'amanya waawe obadde otuuse n'engeri badde bakujjanjabamu kuba n'okukebera akebera so mugende eyo awe Mengo Dr. Sokbanga abakwasaganya mukkirize eyali tugiwunzikire wano kambagalize bimunjagaliza naye ensonga ya mukono tukyagirimu nnyo ngenda kuyanda mulala nga mabeere gamba ngenda kunoonya ne kansala ono omuwala oyo gwe kansala Phoebe oyo naye ngenda kumunoonyako tunyumye emboozi mubeere bulungi nnyo mweraba